Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya nenda kubasaba musubscribing ate bunyigire kade ebirubutu wa Susan Makula byongedde okubanga bikwata wansi ne waggulu Uncle Bini jikiro no bagamba nti yakolanga house boy mu maka ga Pastor Rogers Bugingo wabula yagenda mu ggwanga erya Canada wabula mawulire gavanga galaga nti yaduka Pastor Bugingo ensonga nti Pastor Bugingo yali yagala kubanga amusibisa olw'ensonga nti Uncle Bini we yabewa Pastor Bugingo atandika okubanga aboogera amafuukule kosa n'okubaswaza ngenda kwambi kutuusako massawo Uncle Bini asuubiza okugwa Susan Makula Malaka era n'agamba nti bw'anaaba akomeyo mu ggwanga Uganda ajja kulumba Makula ajja mukolako ensasa gembo nga yeesasuza engeri gye bakola ki engeri gye bamubonyabonyangamu ng'akyakula mu maka gaabwe munange bemuko ebitambulatambula kadde kano ku mitimbagano ejja social media ngenda basaba mugimpereka like video nate musubscribinga munyige kade gwose bigenda kubanga bikomekera bino kubanga si yakugwa kati muntu wange ensonga sizakugwa kati jjukira omwezi oguwedde nozanga gutandika ye mwezi guwedde waisewo kakabanga ndowooza oba mu Desemba Kasuku yabeera nakonfaminga n'agamba nti Makula ali lubuto era nti n'olubuto lwa balongo ndowooza mujjukira video nagikolako ku negibagamba Uncle Bini jjukira omwaka oguwedde gwali mwezi ndowooza gwali gwa 7 mwezi gwali ndowooza gwa 7 makati awo mu midiya ono yava n'agamba nti Pastor Bugingo ne Susan Makula banali batibasuse kubanga bamwetondye tebajja kufuna mwana jjukira mabega kawo Pastor Bugingo akanyanga kulangirira Makula ali lubuto naye nga twebuuza Makula alina lubuto ki olwo emyezi ne giyitawo 9 nga wayitawo emyaka n'emyaka nga tazaala kumbe embuto zaaka zakola ki bambi zaavangamu Uncle Bini yava n'agamba nti bwe mutaneetondera temugenda kufuna mwana era Uncle Bini avudde n'awakanya ebya Kasuku n'agamba nti Kasuku yali mu kubazanyira ku mutwe olwo Makula tayinza kufuna lubuto mpoziko ng'amaze kunneetondera kubanga Uncle Bini agamba nti baamuyisanga bubi kubanga mu kusooka yakolanga ku Sooti yali Sooti TV yakola ndowooza mu Sooti department ne Sooti media mu department mwe yakolanga ekyava ne bamutwala ewaka ng'abakolera yakolanga ba house boy yakolanga mu Sooti media department ne bamujjawo ne bamutwala ewaka ng'asula maka gaabwe ng'ate akola n'emirimu gy'awaka Uncle Bini golengera ku kifaananyi wabula yava n'akufanga n'agamba naye baamulisanga akakanja era agamba nti naye yesaawa akole ki yeesasuze era yava n'akufanga n'agamba nti nze yaluga Susan Makula bw'anaaba taneetonde tajjira kuzaala era yabiwakanyiza jjukira essaawa zino ebintu bitambula nnyo ku social media Kasuku yabikonfaminga Uncle Bini yabiwakanyiza n'agamba nti oyo Kasuku ali mubazanyira ku mutwe Makula tali lubuto Uncle Bini yabiganye agamba nti omusawo gye yalaga yali musawo mukugu bani abasawo Abaganda manyi bagamba mbwe abasawo Abaganda namba esinga mu Uganda mbu bafere eri abagamba nti eriyo n'abatuufu mu bonna bafere tambagamba eri abatuufu naye mbu abatuufu tebeeranga kati bategera enamba esinga abasinga batomera bafere Uncle Bini omusawo Muganda yamugjawa nawulirako ng'ayogerako saidi ze Tanzania ku nsalo eyo ebitundu byekyotera ku nsalo ya Tanzania ne Uganda ng'agamba nti gye yagenda gyajja omusawo Muganda manyi bagamba abakyala bakyasinza okuba nga bakola ki bagenda mu basawo Abaganda naye n'abasajja bagenda mu basawo Abaganda bannaage kati Uncle Bini eyo yonna yakola ekyo nga akikola ng'akola kyagala kwesasuza agamba nti baamuyisanga bubi ng'akyakolayo maka ga Mukulu Bugingo era abasabira saalambi ono ali Canada wabula agambye lwalikomawo mu Uganda mbu ajja kulumba Makula ajja mukuba abasinga bagamba nti Uncle Bini ali mukwewagira Canada kubanga n'ekyamudusa mu Uganda ali Pastor Bugingo nga batandise okubanga bakola ki bamuyigga nga bagenda kubanga bamusiba n'okumugulako omusango olw'ensonga nti Pastor Bugingo tiyamwongerangako kalevule n'ebintu ebitalina mu mutwe n'amagulu
mune ebyo ebitambulatambula akadde kano ku social media era nga Pastor Bugingo ava n'agamba nti Uncle Bean yageza kuba nga destroying reputation ye kw'ossa n'okusaanyawo ekitiibwa kye n'erinnya lye era Uncle Bean baali bali mu kumuyigga nga bonna ayigga empiso nga bamwagala bamufunemu ttaana bate bamukabe yadduka yadduka naye ali yakyawaga era abiwakanyiza agamba nti Makula tali lubuto nze nninze ndabe oba ebintu bya Uncle Bean byayogerako bituufu kubanga ekyamazima siwogusosinga Makula afuna olubuto ogwasika Pastor Bugingo yabitugamba na direct katuuti gwali mwaka gwa 2 oba 21 ti Makula ali lubuto ne ku lubuto n'alukwatako ng'olaba olubuto lukoze eki lulimu akaana ni mama gye byakkira gyali omwezi omwenda gwafuuka mwaka ogwali omwaka gyafuuka myaka kugamba ne bigenda nga byeyongerayo mpolampola mpaka nakaakati nesaakati balaga nti yafunye olubuto olulala binaggwerawo binakomekera kubanga si byakuggwa kati Uncle Bean gyali eri awaga agamba nti newe munaakola mutya mulina okuba nga muneetondera yagamba nti ayagala Susan Makula amwetondere nti newabeera muweereza omeseza ka message ku WhatsApp kijja kubeera okay kijja kubeera okay era agamba nti ayagala just eddoboozi lya Makula nga agamba nti sorry Susan Makula nga yaweereza ka voice note ewa Uncle Bean sorry Uncle Bean ayagala aka message kamala agamba nti ajja sumulula byonna byeyasiba ajja kusumula Makula naye Makula banaatya mwetondedde nga tebamwetondedde ne Pastor Bugingo ate era mbu Susan Makula mbu tajja kuzaala Uncle Bean bwe yagamba ninze ndabe kubanga information yafulumye nga Makula ali lubuto katunde tulabe omwaka guno gunaggwerako tuyinza tulabe ogunaggwerako tulabe Makula bw'anaazaala onja kumanya nti Uncle Bean bulijjo yeeperegeesa gyagenda omusawo yamuli akasente ke tujja kumanya nti akasente yakalira bwereere talina kyamaanyi kyeyakola kasita Makula anaazaala bw'ati gumanya nti Uncle Bean ojja abadde nga yeepalawala naye ssaawa zino yandiba omutuufu naye nze Makula bw'anaazaala nja kumanya nti Uncle Bean bulijjo akola ki bulijjo yeepalawala naye nga munange ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambula akadde kano ku social media omanyi guno mwaka gwa 2025 Pastor Bugingo yasuubiza kukola byewuunyisa byokka bakuba Pentagon yo simanyiwa we bali kubanga nakoma okumanya nga bagaba engineer baatuuka mu Uganda bagenda okuba nga bagizimba naye simanyiwa gye byakoma yatagezako okubinoonyerezaako ndabe wa we batuuse kubanga Pentagon efuuse Pentagon ayina engeri Makula engeri gyali omuzito akati abantu za Pastor Bugingo batayimu esinga jjiwa Makula owaayi tujja kuba tumanya naye nga ensonga zizo munnange Uncle Bean agambye nti temukyamuukirira nnyo mulindeko okukyamuukirira Kasuku abalimba yabiwakanyiza ebya Kasuku ojjukira Kasuku yasooka okuba nga abikonfaminga nobiteeka mu public twagenda okulaba nga bagamba nti talina lubuto lwokwo abula alina lwabalongo negamba tugamba nenewuunya musikaani yalaga kati tujja kuba tubitegeera byonna tujja kuba tumanya byonna bagita Fadi TV yuki Uncle Bean yojo Kabejja yagamba nti mwe temunna kye muyinza temusobola ate temulisobolerako ddala agamba Makula ne Pastor Rose Bugingo muna ebyo mwongere okuba nga munfollowinga kubanga zo updates simba nazo each and every single day gwe just kyolina okola kiri kimu kyokka gwe just subscribinga ebyalo bindekere onyige kade ebyalo bindekere ojja kubufuna buli kimu wano ku Fadi TV waliyo Fadi UG News waliyo KB TV ku Sanek RTV Uganda na wosu bigenda kubanga bikomekera wa bino kubanga ensonga zote zinnagwa Uncle Bean alimanya ensonga yazivaako naye yazivaako yagamba nti okuzivaako nga bamaze kumwetondera kati nze kyeninze ndawa Makula anaakola ki bw'ombula Makula ng'azadde manya nti Uncle Bean bulijjo yeefumba bulijjo yeetokosa kikulimba kubanga yagamba nti amale kumwetondera nti okuzaala
Uncle Ben ye bw'agamba ye bw'ati bw'akola ki ye bw'ati bw'agamba nti amwetondere mu ngeri gye bamuyisangamu ng'akola mu maka gaabwe nga house boy nti Uncle Ben yavuze n'agamba nti yakola ki nti yagwamu Susan Makulu ne Pastor Bugingo ku social media okwo nga bantu banabagwamu tibekola ki nti beyagala okumutwaliriza ewaka bamutwalayo ng'omuntu agenda okubeera nga talina kyakola wabula byatuukayo ne bamufugira mbu ne bamufuulira ddala house boy wawaka n'aba nga yakola ki nga yakwasaganya emijobo gy'awaka eba emirimu ndowooza nga Pastor Bugingo ne Makulu basuubira omwana waabwe asooka Kasuku yakonfaminze nsonga zeezo ezimu ku ezo zitambula akadde kano ku social media bagita Fadi TV gye mbaagala nnyo mwenna sala ng'ogyekomedde ka updates nja kuba nze kutuusa ku each and every single day gwe just kyolina okukola kikimu kyokka kunfollowinga bona afollowinga no subscribinga nonyiga kale ojja kuba olisivinga buli kimu kyolina okukola ekyo kyokka ebirala obindekere nze nja kuba mbikutuusaako ebirala byonna bagita Fadi TV yuki mubeera bulungi like nga ate osubscribinga onyige kale mbagala nnyo